iwe CEO ekyo kigamba kitya agambye atya C E O CEO smoked fish oyaga kumvuma bye bikyate byo ajira bango genzeyo nayo jibagambe ku smoke tidemu smoked fish nga kikalu smoked fish walide kuchenyanja ekyo ekyenyanja sikiryangako bukyanga nzaalibwa pannanga nusika akyukiddewo mukama mulungi gwe muganda wange ali eyo akakolwa akati niwe kakyako omukwano kakyusiza nusika mu sekendi tumusanze ali birala naye munnange olw'omukwano kakyakyukidde ddala tewali mwana mubi tewali mwana atasaanira abaana baffe balungi nnyo ekitenkanika abone balizeko kone mwami Robert wa Forest Resort Reza oyaga nerume Forest Resort Reza Reza shura undetere yakanyanda bampe sigiri Welcome to the world of Forest Resort Reza, where luxury blends with affordability. Ideal for weddings, parties, and all your special occasions. Our venue has exotic gardens that set the stage for unforgettable moments. Enjoy our luxurious rooms, elegant swimming pool, the fantastic atmosphere, and our kids park that adds a touch of joy for our younger guests. Join us every Friday for live music. It's more than a resort. This is where luxury becomes affordable. Let's come on out. Let's come together and fight for the rights of those struggling with addiction. Not just live of it. Access treatment on twakumukolagana ku Idi n'abagenyi baffe bana abali abenjawulo era Ishamu nanosika be bali abagenyi abakulu okuva mu Charles City. Kakati jangu baby jangu kakati ngaba muyitani Ashura yabadde kyato omutwe enono ya mu Charles City yamugoberedde okuba n'ebizigiro. Ashura, how are you? Oli otya? Ashura tenayiga kwogera bambi nawe abaana bo balungi ozala abaana abalungi lwakuba abaana gye bakoma okuba abalungi gye bakoma n'okuba n'essugida mu mitwe yava ku kisenge n'agwa bambi Ashura mukama mulungi. Kakati gwe munnanga ali eyo nze bampita Mechanic Rabongo nsinzira ku Rabongo Charity Foundation. Rabongo Charity Foundation tuddaabiriza emyoyo gy'abannaffe ab'ekika ekyenjawulo egyegirumwa n'akakatini ke tulina tubatuuka ku Katonda tumwebaza oyo atufudde emikutu abalala gye bayitamu okutuuka ku bantu. Gwe muganda wange ali eyo ayina bamuyitani oyo Kikejje twasira muyita Kikejje Lukejje. How are you? You fine? Mwino bwana obulungi mukama akwongeza gwazaala Lukejje bambi kakati weewaawo naye nkulamusiza mama Lukejje oyagala kuyitawo obadde oyinza okulaba chairperson
kakati chairperson gwe munanga ali eyo abakulu bano bava eno bagita Charles City. Mu Charles City muno mulimu abaana bangi nnyo abafaanagana bwe bati. Mulimu abaana bangi nnyo Katonda byateeka eno olw'ensonga kiri ku likodi nti abantu bonna abakyaliza okukyusa eggwanga bava mu mbeera eri hambo nnyo ekitenkanika. Buuza kuba Mandela, buuza kuba Mugabe, abantu bonna ab'ettutumu mu nsi eno bava mu mbeera yonna eri ambo. So kitukakatako okubikkulirwa n'okunenya ensonga lwaki Mukama akola ekintu ekyo nayeyimusa abo betunyooma n'abafuula abalangira. Gwe muganda wange kirowoozeeko, olaba eyeewalula, bw'olaba asula enjala, bw'olaba alumwa, tekiba kyankalakalira nti aliba bw'atyo bulijjo. Mukama munnaye aba ategeka bujulizi bwe. Ashaamu ono, Ashaamu twakomye kukuba naye ddi si ku Saggulo, ku Sande, ne ku Saturday. Twalina ne ku Saturday. Ashaamu ono yajja ku Saturday n'atulabako ku Labongo Charity Foundation ne tusipeninga kuko naye olunaku. Ono mbadde ndudde omulaba mukwano gwange Anusika ne bambi abadde mulwadde. Era gwe munanga amanyi obulungi Anusika okalaba kakozeemu kanafunafu. Naye ebyo byonna Mukama yamanyi. Tumwebaza olw'obulamu bw'atuwa era tumwebaza n'obulwadde bw'atuwa, kubanga ate mu bulwadde bwe tubuvuunuka mwe tuyite era okwongera okumwesiga kuba nno abaatulazeeko nti ddala akola era yenanyini mulamu. Olwaliro ekituleese mbaddeyo nendoweza ku mikwano gyange gino neŋŋamba waliwo obuntu bwe nasase kambubaleetere. Baana bangi nnyo naate waggulu w'ekyo ndaga akabonero gwe muganda wange akantu ako kola bakalesewo omwana wo, akantu ako kola bakatalina mugaso ku baana nga bano kaba ka mugaso nnyo. Tokasuula fe tulina ewokkateeka, tulina Anusika, tulina Ishaamu, tulina Ashura n'abantu abalala bangi. Gwe muganda wange n'oba olina kasooka kakadde kapya, n'oba olina kagatto kakadde oba kapya, kakolera ddala omulimu ogw'enjawulo. Kaleete tutambule nako, kaleete abantu bano abaana ba Katonda obagabirire oba ensonga lwaki abaana abo tebasobola tambuza bigere nate. Kubanga kati Ishaamu uno atambuza bigere, musajja wattu Anusika uno ali mu bigere, bandiyagadde okubaako nabo ng'abaana abalala. Naye olw'obusobozi twekanga nga Katonda tannabajjukira, naye tujjukira era nyongera okubajjukisa nti tulina lunaku lwe tulaba Katonda akolera mu ffe abantu. Kakati nsaba Katonda asobozesa yeekalo y'omubiri gwo okuba yettende nnyo ekimala okulowooza ku bantu nga bano. Tulina bwe tubaleetedde mikwano gyange wano wadde bangi nnyo abeetaaga, naate munnange omuntu yenna asoboka babe nzi bano be basinga okuba mikwano gyange wano era mbalaba nnyo. Kambakolemu akabonero abalala balabe ku bo nti baakyuka. So nga ate nawe osobola okubawo ne mukwano gwe era eno osobola nti Ashura ono ono baana bangi nnyo. Tulina Sharifu n'abalala bangi, tulina Kato, bangi nnyo ab'enjawulo nja kuba mbakuleetera. Naye naawe era osobola opiikingamu nga nti kano kakwano kange nkaagadde, kankaweeyo akapale, kankaweeyo akakomo, kankaweeyo akagatto, kankaweeyo kaniigiina ak'essatu. Bwe tutyo tutambuza obulamu. Akakolwa akatinye ennyo aka charity kakyusa obulamu bw'omuntu. Bannaye mukole charity era kwe kwewonga okukyasinza okuba okwenkizo mu bulamu bw'omuntu. Omuntu akola charity aba akoze omukago ne Katonda ogw'okumukuma nga mulamu, kuba aba amulaze nti talina kufa, alina okusigala nga mulamu, abeko n'abantu batuukirira nate, kuba bw'avaawo abantu abo baba bajja kujeera. Kola saddaaka ng'oyita mu kuwa, kola saddaaka, kola endagaano ne Katonda ng'oyita mu kuwa. Muwe ensonga lwaki alina okukukuma ng'oli mulamu. Bangi bafudde, bangi bazaaye, wadde nga yesigaliza okufa. N'ate naffe sobagaininga ni Katonda tontwala leero, nina ba Ashura, nina ba Anusika benina okutuukirira banninze. Ekyo kekikolwa kisobola okwongezayo emyaka 5 ku bulamu bwo. Weewaawo kakati Ashrafu soko mpe ku bugatto buno, kakati buno bw'onosika soko yambaza onosika gendo yambale mu bugatto. Kati waliwo obutini obunene naye bwonna obunene ajja busanga. Waaw, naye wewe bali kuba mukyala mulungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kamutuusaako. Anusika soko otambulemu tulabe.
Anusika alinganga omugole. Alinganga omugole Anusika. Kakati ne buno doza akagereko konna ke kamu. Anusika jangu. Kati ashura nyamuletera obubwe. Kasoka Anusika. Agende ku church Anusika asara. Agende ku church. Nga awesa Katonda ekitiibwa. Mwambaze munemu omwo tulabe. Kaja muntu katuja tafaayo ajja kasanga. Ajja kasanga kati mwambaze mulekana akasiliva amatiribona. Amatiribona atambula agende ku beach. Twamukoledde ne beach eyo agwe mu swimming. Omulabye? Omulaba gwe. Omumanyi? Kano kakambwe. Nako kamulamu katini naye kajja musanga. Kati kano nako kajja kumusanga. Kakati soko mwamaze mu kigundi kati ko tujjeyo byonna byonna jja mwambazaamuko kimu. Kakati kino kyo kyakupate. Kino kyakupate. Eno ebbugumu nga lingi, empewo nga nnyingi. Egundi eno gwe muganda wange obuntu nga buno osobola okubanga obuyina. David Kubashoti emutofaayo osobola okubanga obuyina obuntu nga buno ng'olaba munayo mwanawo tekakyamukolera. Obuntu nga buno obw'omuwendo omwana ono abwetaagira ddala Anusika anyume naye abe wa muwendo. Osobola okuyita mu kikola ky'okuwa olage ddala abaana bano nti nabo basobola okukyuka obawe essuubi eppya. Omulaba Anusika obuteeteeyi buno bwonna kwegamba ekikolwa ky'okugaba eky'omukwano kati kano katop dress kano Anusika koliko n'obusawo Anusika nja mufunayo kaleegingi nga kakubiramu agenda abake ku biiki. Weewaawo kakati kano nako kampewo ng'empewo ekola ki ekatyoyo ya Anusika. Kati tugende ku Ishamu. Anusika so gende mu nju omwambazeemuko ku gundi ku dress y'abagole. Jangu wana Anusika. Kakati Ishamu kati walokoze kano mutaka. Kakati Ishamu soko yambale mukana akagatto afuna akaveera kuba obugere bwa Ishamu badde buddugadde nnyo. Ova kukuba kadongo obadde ova kuzimba nju kale tofaayo. Kakati Ishamu omusajja ono omulaba ashura soko oveeyo. Omusajja ono Ishamu omulaba ku myaka gye bambi ali mbisooto kanigi nabwe kati kaba ka 13 ne munayo mwana ngono kasolo muwonya okutambulira mbisooto. Gwe muganda wange agamba nti njagala mukama mpe ssente bwe ndizifuna ntoole ddala ne kanigi nak'ebbiri ak'essatu ne kakulema. Omwana wa Katonda naye Katonda amumanyi. Uno bambi ali mu busooto tumusanze asotta naye kanigi nabwe kati kakolera ddala omuwendo era kiba kugamba ekisa ekyo kiremerera ddala mu bwongo bw'abaana bano ne bakula nga bakyakijjukira. Kugamba Mukama mulungi ebiseera byonna kamutuuse kale zonse kamu bulungi kamutuuse. Omusajja wuuno kakati musajja akubye akagattoke kansuke mu stream kwata wano mu stream mu bbanga abantu bamulabe nga yambadde akagatto omulabe anyumye Ishamu. Kakati omusajja ono olina tulina omukolo gwaffe nate omupya ate bwajja okugiramu akagatto kano kasobola okuba ku $2, $3. Gwe muganda wange agamba nti njagala Katonda ampe ssente nyambe tandikira ku omu tandikira ku $2 kugumu ekitundu kugumu. Obugatto nga buno abaana ba Katonda bano bawonya okusotta ettaka wano we batambulira wabi ekitenkanika. Kano kapale ka Ishamu ajja kasulamu kanaitike. Kakati eno ayajukubira ku kikumba kye kino kyayina wansi
kakati eno najja jikubira ku kikumba kye ate eno bagiyita mwana akule n'anuuka kakati neno ajja jikubira ku kikumba kye kakati eno ajja gigenderangamu okusaba no eriko ne tuddolo tupingwa Shamu yagala nnyo pingu kakati era twamuleteddeyo bupingu bwokka kuba muntu wa pingu n'obulala bubuno buli kuno kakati gwe muganda wange kata musoko njemu kana yambalemuko mu buniigiina bwe sajja ono mwambaze kati omukagamba bulaga omuntu kati omusajja ono omulabye kaniikina kaakano omulabye n'ebigere tebifaanagana ekimu kale kakati gwe muganda wange ali eyo omwana ono osobola omuwonya okusota ettaka ng'oyita mu bintu nga bino tewayi kitalina mugaso ba ensonga tuno ono afuuse mu Amerika akyukiddewo ayina essaati Anusika bana ya Anusika mumulaba akyukiddewo Anusika akyukiddewo Anusika wuuyo akyukiddewo Ishamu naye mwambazi naye akyukiddewo Anusika ogenda ku mukolo bannanga Anusika akyukiddewo mukama mulungi gwe muganda wange ali eyo akakolwa akati niwe kakyako omukwano kakyusiza Anusika mu sekendi tumusanze ali birala naye munnange olw'omukwano kakyakyukidde ddala tewali mwana mubi tewali mwana atasaanira abaana baffe balungi nnyo ekitenkanika njagala era nsaba mukama akusobozese gwe munnange obeerera okuba akabonero akamu ku obwo obufulira ddala abaana b'eggwanga abobuvunaanyizibwa era obulagira ddala abantu tewali mwana wa ggwanga mubi bonna obwana bwa Katonda bumanyi era bulungi ekitenkanika naye bufa ndabirira bufa mukwano na ttima bambita metanikirwa bongo Erimasam tujja kukomerawo ddala n'ebikolwa nga bino mu bitundu nga bino okusitula emyoyo egibonaabona n'okutuukirira bannaffe abaana bakyali bangi nnyo naye gwe munnange alinayo akantu konna gwe katuwe fe tumanyi okukateeka singa Anusika abadde ayogera yandibeebazizza naye ndowooza engeri gya Anusika abantu bagambe neeyanzizza bagambe how are you mama Anusika situwaba n'omulya nange ndi bebi nze ndera abaana omuntu alera abaana alina okuba ng'olya weewaawo mbadde nsaba twebalizeewo ku bantu abo basituse olwaliro ne batutuma ne batuwa ebintu bino ebisobozeza okutuuka ku baana bano bakakagambo koobawa n'abalala balina ebintu nga bino naye nga bekyesuddeyo gwa naggamba baako nabo kyobagamba bannaye sookera ddala okwebaza batuwadde ebintu tweyanziza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo n'abalala abatannatuwa mutuyambe tusobole okulaba nga naffe tuvaayo kakati ekirolo kyo kyakukola ddobi mama Sophie yampa paasiyo katunoonya mmeeza akameeza naga ngenda kakola katunoonya renti wangamba kalumu ka mitwalo emeka 88 tulina paasi nga tulina akameeza twetaaga luumu amabafuso otandikira ku gano nayina ebbaafu asobola ogituwa nayina ku bbaafu asobola okugituwa nkowoola abantu abo nkowoola bonna abasobola okunyamba bannange munyambe mbeegayirira era nga mbeebaza nti akatono ke mumpa nsiima era nsiimira ddala abaana nabagamba nina abaana 12 ate abasajja nagamba abasajja mukyayisi tetulina nkowoola n'abasajja abaliyo nga beetaaga abakyala bajje eno abasajja 4
Mama Nusika wali wangamba abamuto batema rokuba bakujisiza ati dagamba nti buli mwana alina okuba n'ekitaawe bw'ozaalamu ono n'omuzaalamu babiri nolowooza nti oba ono takuyambye onaafuna omulala yanaakuyamba lwaki onkema Mama Nusika alina abaana 12 mbazajja 6 naye ndooza bana babiri bamunyizizaamu naka kati bosigenda kuddamu boogerako nyiziza tebasobola kusasula lenti nabasazeeko kansigaze bano 6 abana bave ku 6 badde ku 4 nabo bwe bananyiiza nabo nga mbasalako buli lwe banyiiza lino okugenda nga nkendezaako mpaka omuwa abaana bo bonna omukazi yagaba abaana interview eno njiweereza Mama Samarise Kabembe, Mama Jackie Mirembe, Mama Jenny, Mama Sophie, Madamu Florence, Mama Matthew, Olivia Nanyange n'abalala. Papa Walusimbi anko kali mwebale nnyo okuwa bintu bino giye esooka twongere okuwa olwo ne obulamu bwaffe buba ddembe ng'ebinyonyi mu bbanga bowa mpulire muganda wange abasajja tebakyatuyamba kati abasajja mbutatuyamba faffe bw'ofuna abangi genda ng'osalako paka wotukako oyo omutuufu gw'onaagabira abaana bo bonna babo bali bonna babajjeko kuba tebakusuulira abasajja nga bati abaana ennaku zino wa mubaamu omutuufu bagaye nti bonna babeera babi kati mwaba sofa kati osigaza bana babiri wabajjeko mwaba mulimu gwolabanga mutuufutuufu anti olwo ŋŋenda nzikirira paka kuomu webale tusubire empeta bannange embaga eri makeke wewaawo gwe munnange Mama Nusika mukwano gwange ekitenkanika ne Mama Isham be bamu ku benjiji okulaba mu kyali system muno mbaagala nnyo kubanga bakyala baddembe era bakyala bakoze ekitenkanika gwe muganda wange ayina akantu konna akasobola tuyamba otandikawo dobies ba anga baafu twagala renti wa mitwalo 88 emirundi 3 osobola tukwatirako leka ekibe kimu ky'eky'ekkumi ku bantu nga bano kitege ogenda saba mulimu funa akasente k'owa Mukama kateke musawo ya Mukama ng'oyita mu kuyamba abantu nga bano olwo nno ogende malayika zikuwerekere ne Katonda afune ensonga lwaki olina okufuna omulimu mbaagala nnyo mwebale twagala mwebale tuwagira mwebale tugoberera era temujanga okwo Kalimu nkutumira nnyo banaye nkwebaza byonna byotukoledde nti wojje Mukama akudizeewo kyosinga okwagala baba anonya akti ey'okuna kulowooze kuba omusajja musiraamu waaye obadde oba abaana bakyamala batya nkyasalako Kalimu nkutumidde nnyo ssebo toli kwa salaamu aleeku Eke Fashions akunabukeera wasinziira era abagala twebaza byonna byewatukolera mu kisiibo tukwebaliza ddala nsabo nebalizeeko kone mwami Robert owa Forest Resort Reza oyagala neerume Forest Resort Reza Forest Resort Reza ekyo kigamba kitya agambye atya CEO waffe naawe nkwebaza omulungi yagamba agenda kubatwala out twali wagenda out luli nentuyingira mu programs obulala yagagwe ne Mama Isham agenda batwala out ku Forest Resort Reza bere muli yabwerere ebyokunywa mukomewo wano bannange Mukama amukuumire ddala mpaka wanaatutwala era tumulindiridde bamalo batwala awumule bwamulabayo none kamutwale naye engeri gyakyakola ebirungi binamukuumire ddala njagala okuwola abantu bagende ku Forest Resort Reza balye ku mmere bawumulemu bakyakale beebake bannaye mbakoowola mwenna abali eyo ekitundu mukiwulidde
Forest ki resort Lweza bakowole bagende bakiwagire bakoowola mwenna mugende mukiwagire mulye emmere mwebake mulabe ku life band smoked fish oyaga kumpuma byebikyate byo ajagira bango genzeeyo nayo gibagambe ku smoke kiddemu smoked fish nga kikalu smoked fish walidde ku kyenyanja ekyo ekyenyanja sikiryangako bukyanga nzaalibwa bagambe bajje bawummule balabe live band baddeyo banyumize bannaabwe banaamanyi bannaye kyemunaasangayo gavumenti yerimanya kyeribawa weewaawo tubaagala nnyo gwe bannanga mwemanaffe abatugoberera eno ne maama Onuska alina abaana 12 mbasajja bana bwe twatandikira alina 6 kati ababiri bamunyiizizza beboogera tetabitegeera tebakwata masimu tebagenda kasawo tugambe nti wabasuddewo nabasazeeko beetereeze weewaawo kulaba tuna n'ensi yange mweraba